Wewa ziweze esatu ez'Amasukkulumu mu bujjuvu ndi Serwanja Julius ne munange Luchams Isaac okubanga tukakutuusako mu bujjuvu ku dakiika eno yennyini twagala okubuuzaako osibye otya n'omunnaffe ali ku Delta TV tukole n'okwebaza gyonna gy'otusizaako engalo lino mulabi mulungi ow'Amasukkulumu nga bulijjo bwe tuba tugenda okuba tugatandika enkola yasooka yakugayitamu mu bufunze ne tujja nago mu bujjuvu oluvannyuma. Ebikulu mu Masukkulumu. Anite being a West Niler, it does not mean that she is not having a right to fight corruptions in our country. Bino ebituuse byakutulengeza abawagizi ba Minisita Evelyn Anite besudde mu jjulume bagamba ensonga zino zitabiddwamu obusosoze mu mawanga. We are expecting summons for the governor to appear here on a Thursday next week in person. Akakiiko kakosase tekatudde abakungu ba banka enkulu bakepenye okulabikako Munyagwana alagira governor alabikeko mu buntu. Tetulina gye tulaga abatuuze abeesaza akajegere balabudde omugagga agala okubasengula ku ttaka nti tagezaako okubanganga. Your Honor, this is the gun I recovered. How detailed is the gun you recovered? Kooti y'amagye evunaanya abasajja abaasangibwa n'emmundu mu kkuumiro ly'ebisolo mu bukyamu. Fetugayita Amasukkulumu kati katugakuwe mu bujjuvu ku dakiika ng'emu yakayita ku ssaawa essatu ez'akawungezaako olwaleero. Ekibinja ky'abantu okuva mu West Nile bekalakasiriza wano mu kibuga Kampala bano nno nga bagamba nti bawakanya embeera minisita omubeezi ow'amakolero n'abasigansimbi Evelyn Anite gy'ayitamu mu kaseera kano kennyini. Kino kiddiridde Anite okutegeeza nti waliwo be yayise ba mafia abalekamu nga baagala okumumaza emmere bamukkirize wasenkaaba yeebakira eringi. Entabo eno eva kugugulana wakati wa minisita ono Anite ne ssenkulu wa kampuni y'essimu eya UTL Bemanya Twebaze nga Anite ayagala wabeerewo obwerufu nga kampuni eno tennaba kutundibwa. Ku bbalaza ssabbiiti eno minisita omubeezi w'amakolero n'abasigansimbi Evelyn Anite yategeeza nga bwe waliwo abamulondoola kutuuka kulumika masimu kwayogerera yebe yayita bamafiya abaagala okumutta. Anite okwogera bino yali ku ofiisi ya minisitule y'ebyenfuna mu Kampala wabula ng'entabwe eva ku kusika omuguwa okuli wakati we ne ssenkulu wa kampuni y'essimu eya Uganda Telecom. Anite yakalambira nti newankubadde waliwo abasekeeterezi abeesomye okumumiza omusu ye si wa kupondooka okutuusa nga wabaddewo obwerufu mu kutunda kampuni ya UTL. The mafias are coming until they take me down. And indeed they are coming, and I've told you, they are tapping my phones. They have even already gone and said they know, they follow me very closely. They're tapping my phone. When these days I make a phone call, I hear their voices. Those mafias are here, they are talking. I even abuse them. Ensonga z'okuteesatiisa minisita Anite zaatuuseeko ne mu lukiiko lw'eggwanga olunaku lw'eggulo era ababaka baazanjulidde sipiika Kadaga. Wabula sipiika bano yabategeezezza nti minisita mwennyini yalina okwekubira enduulu. We are ready to resign. If Anita's life follows a brigger's life, we are ready to leave this parliament, walk back to our people who have assigned us to represent them and leave this country and see how to return back. Much as we came back from Congo in 1914, we are part of this country, and therefore we don't want anything to happen to Anite. We are all out to see what next follows. Olunaku lwe lumu olw'eggulo mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku yafeesi z'ekibiina kya Democratic Party ku State House mu Kampala, Nobert Mao, pulezidenti w'ekibiina kino, ensonga za minisita Anite yazisiinyizzaako wabula mu ngeri ya kubalaata. Oyo mwennyini eyawagira nnyo enkola ey'okugikwatako okukyusa constitution era n'atulabula tituleme kulowooza nti waliwo kye tuyinza okukola okulemesa Museveni okutufuga paka bwalifa. Nnyini ng'atugamba ti bo be bannannyini kibiina ekiri mu gavumenti era balina n'amagye.
neewuunyiza nnyo ate okumulaba ng'agamba mbabafi abamunoonya. Olwaleero ekibinja ky'abantu okuva mu West Nile nga bakulembeddwamu Okweyimungu Stephen ono nga yeeyise mwannyina wa Minisita Anite beekalakasiza nga bagamba nti okusinziira ku mbeera omuntu waabwe gy'alimu mu kiseera kino tebasobola kumulekerera era basabye gavumenti okwongera Anite obukuumi. We the whole people from Western region, Northern region, Ugandans, we are with her. Whoever think that she's going to use his or her gun to destroy our country, to steal from Uganda, he or she should begin thinking twice, because we are not going to allow nonsense in our country. Bano bagamba nti obuli bw'enguzi obususse mu ggwanga lyattu bwe bwawaliriza Anite okuvaayo okubwogerako, kyokka ate era ne bwawera nkolokooto obutapondooka kubanga eggwanga si lya muntu omu yekka. And Anite being a West Niler, it does not mean that she is not having a right to fight corruptions in our country. So what we are telling Ugandans, those who think they will take advantage of corruptions in this country and to use it to intimidate other Ugandans, to threaten them, we are not going to sit and watch. Bano babadde bakutte ebipande ebiwandiikiddwako nti lwaki mutta abakulembeze baffe, gavumenti eteekeddwa okuwa obukuumi Honorable Anite. Bano beekokkodde embeera gye bayise obusosoze mu ggwanga era bagamba nti eky'okuva mu West Nile tekibafuula bagwira nti nabo bannayuganda bateekeddwa okuwulirizibwa n'okugabana ku mugaati gw'eggwanga lino. People calling us here Sudanese, I don't know why. That's why they are after Anita. People are calling, when you make an accident here, they say you are Sudanese. And then why are they after West Nilers? What do we do to this government? Ekisinga otuluma ennyo otusosola mu mawanga baagala tuzza ewaffe Arua. Oba kyebaagala tuzza ewaffe Arua tekirina buzibu. Oba basaze okujja abantu baffe abakulukulu ffe tusigale abaana bato nga tetulina mutwe ng'enkoko esaliddwa omutwe tetulina buzibu. That is the only thing they have to know. And government should struggle also against that. Not that other people to be constructing our family, our life. Anite mubaka akiikirira abantu b'Ekoboko mu lukiiko lw'eggwanga olukulu era Minisita Omubeezi w'amakolero n'abasiga nsimbi nti omwaka oguwedde kampuni ya Hamilton Telecom yawandiikira omukulembeze w'eggwanga nga Anite bw'agiremesezza okugula UTL. Kati ensonga zonna zirindiriddwa okuzanjula mu lukiiko lw'eggwanga olukulu ye mwennyini nga sipiika bwe yamusabye. Kiyingi Moses, Deuta TV, Amasukkulumu. Ebyanite nno biraka bifuuse namulanda nga mabere gamba. Kulikayo nnyo Kiyingi Moses. Batugenda maaso n'Amasukkulumu amalala bakansala abatula ku lukiiko lwa Lord Mayor nga bano bakulembeddwamu Omuloodi kennyini basazeewo nga baagala abakulu abavunaanyizibwa ku by'obutebenkevu ku kitebe kya KCCA bagobwe mu bwangu ddala ate sinakindi bavunaanibwe n'okuvunaanibwa. Kino kiddiridde yafeesi ez'abakungu ab'enjawulo mu kifo kino okumenyebwa ng'entakera kati nno zaakamenyebwa emirundi 3 miramba katubifune. Okusinziira ku Muloodi wa Kampala Salongo Elias Lukwago obubbi ku ofiisi zaabwe bufuuse kagende kadde era nga kati zaakamenyebwa emirundi egisukka mu 3 omwaka guno. Ono agamba ekisinga okukwasa ensonyi kwe kuba nti ezimu zimenyebwa ne mu budde obw'emisana era ebintu omuli zi kompyuta ezisoba mu 10 ezirimu ebyama by'ekitongole zirugenze. Emirundi kati 3 twalumbibwa ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omukaaga ne tulumbibwa ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi gwegumu. Kati ekyasinze okujja ebyewuubula ku mutwe olunaku lwanga 9 omwezi gumu okubanga luno olulumba lwabadde lulumba sinzirivu. Ensonga eno yeeraliikiriza bakansala bano ne batuuka n'okwebuuza omugaso gwa kamera eziri mu kifo kino nga n'abantu abayingira mu kifo kino tebakeberebwa kimala.
Wano omuloodi anokoddeyo omukulu Kituma Isoke akulira ebyokwerinda mu KCCA gwagamba asaanya akwatibwe ne bakulira babuuzibwe kajjogijogi w'ebibuuzo ku bubbi obuli mu kifo kino. Ono agamba sinakindi bano bagobwe. Kati n'ekyo bwe kiba nga kiba kyabulabe nnyo munda mu kitongole mulimu abakiriira munda nga bali mu mawofiisi muno. Ekyo kyabulabe nze ng'omu nabagamba dda enkola ey'okuleka wano aba security personnel bank ddene ddala nga Kituma Isoke kyabulabe. Bino byonna bibadde bigenda mu maaso ng'akola nga Ssenkulu wa KCCA Andrew Kitaka naye okutu akunkumula era bw'asabiddwa okwanukula ku nsonga zino bw'ati bw'azzeemu. Because of the pressure of work and the fact that we are understaffed, people are working extra hours. People arrive before 8, so you'll find that by 7, so many people are already working and they leave after 5. Which is not a bad practice. But once we put in place the access control systems, it will be possible to exactly know who is inside the building. Mu lutuula lwa bano ensonga endala eteereddwa ku mwanjo y'ey'okulonda abakulembeze mu butale bwonna obuli mu Kampala. Omuloodi agamba etteeka balirwisizzaayo ekireetedde abamu ku bantu bano okwewagamyako. Etteeka liggwamibwa Attorney General ligezezaayo kumpimwa. Minisita tumugamba etteeka lino balikomyewo n'okutuusa kati. Ku nsonga y'omusolo gw'amayumba bakansala baagala KCCA ebaga ekiwandiiko ekiweerezebwa ssentebe b'ebitundu ku nsonga eno okussa mu nkola eky'okusonyiwa bannakampala emisolo emikadde. Kalungi Betty Nicholas Ndugga, Delta TV Amasukkulumu. Mugulikeo nnyo abasasi baffe. Mu Masukulumu amalala akakiiko ka Palamenti akalondola ebitongole bya gavumenti akakosase si kasanyufu nno n'engeri abakungu ba banka enkulu gye beebalabamu okulabikako mu maaso g'akakiiko kano. Kiddiridde enfunda eziwera ddala ng'akakiiko kano akakosase kabayita bannyonnyole ku kwemulugunya kw'abantu abalina emigabo muzimu ku banka zino ezaggalwa nga Cooperative Bank n'endala ezigwa mu ttuluba eryo. Kaddo ssentebe w'akakiiko kano Baraka Munyagwa wanaasabye abantu bano abawadde omukisa gumu nga ne Governor Bank of Uganda Emmanuel Tumusiime Mutebire talutumiddwa mwana. Speaker wa Parliament Rebecca Kadaga yalagira akakiiko ka Parliament akalondola ebitongole bya gavumenti akakosase akakubirizibwa omubaka wa Kawempe South Mubarak Munyagwa okutandika okunoonyereza ku kwemulugunya kw'omusajja Chris Tushabe Karobwa agamba nti mu kuggalwa ka Cooperative Bank mu mwaka wa 1997 yafiirwa ebintu 1000 omuli obuwumbi 3 mu kashi n'ebizimbe ebibalirirwamu akawumbi kamu n'obukadde 42 n'ebirala. Wabula abakungu okuva mu banka enkulu bazingamizza emirimu gy'akakiiko kano oluvannyuma lw'okubawandiikira enfunda eziwera okujja bannyonnyole ku nsonga eno wabula nga tebalabika. Okusinziira ku ssentebe w'akakiiko kano Mubarak Munyagwa, akakiiko kalina okusinkana aba banka enkulu ku lwokuna sabbiiti ewedde ku lwokubiri lwajjo n'olwaleero wabula nga tebalabikako nga kati babawaddeyo omukisa omulala gwa lwakuna sabbiiti ejja. We are expecting summons for the governor to appear here on Thursday next week in person. Not even the deputy governor this time round. Mr. Tumusiime Mutebire must appear here in person on Thursday. Olutuula lwaleero terugenze mu maaso olw'okubanga Chris Karobwa yekka yabaddewo. Ababaka abalala abatula ku kakiiko kano okuli omubaka omukyalo wa Katakwi Violet Adome Akrot n'omubaka wa Samia Bugwe North Gideon Onyango bawagidde ekya ssentebe okulagira gavana okulabikako ku lwokuna nga bagamba nti banka enkulu erina okukimanya nti abantu bangi abafiirwa ebyabwe mu kuggala banka ez'enjawulo zino omusanvu. It must be complied with. Therefore, I'm in agreement with my predecessors, members of Parliament, who feel Bank of Uganda government must be summoned. The committee shall have the powers of the High Court for enforcing the attendance of a witness, and this is reinforced in our rules of procedure in Rule 205. So I think the clerk should issue summons as you have directed to the governor to appear on the date. Sitsange bazimenya ekasese
nalina ebintu byange mu banka na sente zisuka above kusuka 3 billion n'ebintu byange nga 1.42 billion mulimu n'ekinano emeni pasha babitwara byonna Bank of Uganda bwe yaji closinga. Shamim Naiga, Delta TV, Amasukkulumu. Ebyongo bitadde bali abajulizi babiri okuva mu kitongole kivunaanyizibwa kukuuma ebisolo by'omu nsiko ki Uganda Wildlife Authority balumiriza abawawaabira okubeera n'emmundu mu bumenyi bw'amateeka nga zino zibakozesa okutirimbula enjovu mu kkuumiro ly'ebisolo erya Action Falls National Park. Abajulizi wabula basabye gavumenti okubaako n'ekyekola okuziyiza abantu abafuna emmundu mu bumenyi bw'amateeka. Nabyo tubifunye. Kano Gula Ismaili nga mulimi era omutuuze ku kyalo Pamirango mu muluka gw'Ettegoti Apoyo nga kino kisangibwa mu disitulikiti y'Ennoya ne munne Ochen Jackson be bawera ennemba n'emisango ebiri okuli ogw'okusangibwa n'emmundu ekika kya SMG n'amasasi 9 mu bumenyi bw'amateeka. Olwaleero abajulizi babiri okuva mu Wildlife Authority be bawadde obujulizi mu kkooti y'amagye e Makindye. Omujulizi asoose ye Julius Obwana ng'onaakola nga warden mu kitongole ki Uganda Wildlife Authority era ategeezezza kkooti eno ebadde ekulemberwa ssentebe waayo Lieutenant General Andrew Guti nti omuwawaabirwa Ochen Jackson yakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'Okuminoogumu mu mwaka gwa 2018 ne munne Kano Gula Ismaili era ne bavunaanibwa ogw'okubeera n'emmundu nga kwogase n'amasasi 9 wabula nga bino byonna babirina mu bumenyi bw'amateeka. Ono era ategeezezza nti oluvannyuma lw'okukwata abantu bano baabatwala mu kisiko we baakweka emmundu nga bali wamu ne ssentebe w'ekyalo nga zino emmundu ze baali bakozesa okutta enjovu mu Action Falls National Park. Chanogura pointed and said the weapon is under this bush. We could not believe, but he insisted it was there. And when he opened the bush, we really saw a gun was hidden inside. Omujulizi era asobodde okulaga kkooti emmundu n'amasasi wamu ne magazini ze baakwata nazo. That's the gun that you recovered? Your Honor, this is the gun I recovered. How detailed is the gun you recovered? This is the locally made bat I've chopped off from the Boreas palm tree. Ono wabula abuulidde kkooti eno nti oluvannyuma lw'okubuuza abasibe bakkiriza nga bwe babadde bakozesa emmundu ezo ne batta enjovu. Obwana Julius ategeeza nti guno si gwe mulundi ogusoose nga bano bawera ennemba n'emisango egiringa gino nga ne mu mwaka gwa 2013 Kano Gula Ismaili yasibibwa emyaka 4 olw'okusangibwa n'emmundu mu bumenyi bw'amateeka. Era ategeezeza nti abawaabirwa babeera kumpi ne Game Rangers wabula nti tebaagala kuwuliriza mateeka agagaana okutta ensolo zino. Ate ye omujulizi owookubiri nga mu poliisi mu Action Falls Fred Aspa akakasizza kkooti nga bwe baakwata abasibe bano olw'okubasanga n'emmundu wamu n'amasasi era nga bino babyanjulidde kkooti ng'ebizibiti. Ono wabula alaajanidde gavumenti okubaako n'ekyekola ku bantu abagufudde omuga n'okukozesa emmundu mu bumenyi bw'amateeka oluvannyuma lw'okutegeeza nti mu kitundu ky'Ennoya abantu bangi balina emmundu. Our worry is these guns still are in the wrong hands of the community. We are worried that these culprits, some of these people are going to start robbing tourists. There is need of security agencies to join hands in fighting these people who are having guns. Omusango gwongezeddwayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omwenda omwaka guno. Anete Nakaivaale yabaddeyo ku Delta TV Amasukkulumu. Kulikanya musasi waffe awo wenyine tugenda okusinzira tugendeko mu kanyomero kaffe akamanya byolya nga tukwongera emigaso egiri mu kulya ennyama ya kamyu tetugenda kuvaayo tugenda butereevu mu kuwummulamu. Omanye ensonga lwaki abaddusi b'abasambi b'omupiira bakubirizibwa okulya ennyama ya kamyu? Kino bakikola olw'ekirungo ki calcium ekigirimu anti kigumya amagumba, ebinywa n'emisuwa.
Ennyama eno erimu potassium, magnesium, ng'ebirungo bino birungi mu kugumya obuswa obusangibwa ku bwongo. Eno era eyamba omusaayi gw'oyo aba agiridde okubeera n'amaanyi agalwanyisa ebirwadde wamu n'okuziyiza omuntu okusannyalala. Ennyama eno nayo eyambako obusigo obukola omusaayi mu mubiri. Manya by'olya. Kulikanya mukumulamu okutukyagira maaso n'Amasukkulumu kino ky'ekitundu kyaffe ekyokubiri nga tutandise n'abatuuze abasukka mu 1000 bweddu bano ne basula ku Tebuukye nga bagamba nti omugagga amanyiddwa nga Faustino Mulengezi abagobaganya ku ttaka eriri mu eka 600 kyokka nga bagamba nti baliwangaliddeko emyaka egisobera ddala 40. Ettaka lino eriwezaako eka 600 lisangwa ku kyalo Bukaala mu muluka gw'Endoro mu ggombolola y'Ekabira mu Kyotereeyo. Nabyo katubirapi. Abatuuze ku kyalo Bukaala mu muluka gw'Endoro mu ggombolola y'Ekabira mu disitulikiti y'Ekyotera emitima gibasula ku mutwe ng'eyabulira ow'olugambo olw'omugagga ayagala okubagoba ku ttaka. Ettaka lino kanaluzaala liwezaako eka 600 nga lya gavumenti era nga lisangibwa Sangobbe era nga gavumenti ebyapa bino kigambibwa nti ebisazaamu. Wano abatuuze basazeewo okwekubira enduulu mu kitongole kya poliisi n'omuntu wa bulijjo nga bayita Munnakyewa Musika James. Ono olunaku olwaleero abitaddemu engatto n'agenda mu kitundu kino n'atuuza olukiiko abatuuze ne bamulombojjera ennaku gye bayitamu ng'okuli okubasiba mu makomera, okuwamba abakazi kw'ossa n'okubookera amayumba gaabwe. Ennyumba yange baagyokya n'ekiwongole ne kijjiramu. Baani abagyokya? Faustin yaleeta abasirikale ennyumba ne bagyokya ne Paulo Kananu era baatwokera ku ennyumba. Ssentebe w'ekyalo kino Senga Dawginisius agambye nti gavumenti esaanye eve yeetangaze oba ettaka lino liriko ekyapa. Faustin nsaba munnyambe buyambe muddeyo mujje mu kigamba abantu nti Faustin ayina ebyapa ettaka lye ekyo tukite. Ali bwe kibanga kituufu ettaka talina nakyo mujje mu kitugambe tumanye kuma tululira tusika omugwa kusi ku nsonga y'emu. Walunna abatuuze beesaza akajegere ne bakwata emiggo nga bagamba nti singa gavumenti tebayamba bagenda kumwekolerako. Ojje ku ground okiba kisoboka ojjo olwanirira abantu b'e Bukaala kubanga tugenda kuva mu mbeera ffe nga ffe ba musaayi muto. Gavumenti bw'eba eremereddwa ekyokola ffe tukirina batuwena kusatutereze Faustin tumuze oludda olwo kuba tasobola tulemerera ekyo nkibagambye era gavumenti bano bakyamani be batubuzaabuza mulindeko singa batuleka ffe ne tumutereeza. Saba ayambe abalonzi be era abadduukirire nga tebanna basaanyaawo. Ita ew'omusajja oyo batukuba kibooko tetukyasoma batuganye ennaku zino tetusoma era twaze waka. Batumanyi nti ebintu byaggwa omukulu bwe yakubako ettaka eriri batugaa nti lye n'asimawo olusalasalo naye nga tekyerinewunyisa buli olukedde asukka n'oyali akomye ate abatuuze abali ebbayi abatulugunya. Kansala w'eggombolola y'Ekabira mu lukiiko lwa disitulikiti y'Ekyotera Nakalyango Faustino asabye abatuuze okubeera bakkakkamu nga bw'alondoola ensonga zino. Era mbasaba mwongere okuteeka emiggo wansi tuleme gigalula tuleme tufunamu omulamu omutuufu nga tuyise mu makubo amatuufu kuba kituluma nnyo kuba twonooneramu ssente zaffe twonoonera obudde bwaffe nene tubanga kati omusajja oyo ye Musika James okuva mu Volunteers Anti-Corruption Campaign Africa eyekkebyekebye eddimu ery'okunoonyereza okuzuula obutuufu bw'ensonga zino ategeezezza nti ebyapa by'ettaka lino byasazibwamu dda. Kati plot 10 gye boogerako eyingira mu ki musango be ebivudde mu land sibigamba nti ebyapa byonna ebyasaveyingibwa mu sango be babikola ki babisalamu bawandika wano. Wabula musajja mukulu Muzeeyi Faustino Mulengezi eyeeyita nannyini ettaka lino asekeredde abo bonna bagamba nti ettaka lyabwe era n'alaga nga bw'alina n'ekyapa. Bwe bagamba nti gavumenti yabisazaamu bagende mu gavumenti yabisazaamu naye sinze nabisazaamu. Nze mmanyi nti ebyapa byange gyebiri tibabisazaamu bwe batyo balinga abayuza ekipapula kyanankani ekiryawo ekyapa tibakisazaamu bwe batyo ebyapa gyebiri ogende mulandize ojja kubisanga ogende Entebbe
gyebiri. Assistant Superintendent of Police Sande Vincent ngono yakwanaganya ensonga za police n'omuntu wa bulijjo mu Greater Masaka agumiza abatuuze obutatya era n'asuubiza okubayambako. Bekikwatako nandiyagadde mujje tusobole okulaba regional CID akola ku nsonga ezo nakulaba ngeri ki gye tugenda okutambuzaamu ekintu ekirala okuzza emitima gy'abantu musobole muleme okubeera mu kweraliikirira. Abatuuze bano abasinga babadde ku ttaka lino okuva mu mwaka ogwa 1975. Ebyo nno nayo bwe bityo bwe tuvaako eyo ate abalwadde mu ddwaliro ly'e Kagadi nate bazzeemu okusoberwa eka n'emugga. Kabuyonjo bwe zigaddwa wabula nga zino zigaddwa lwa bbula ly'amazzi tebagamba nti lyabalukawo emabegakawo katono. Wadde nno mu mboozi yaffe gye twakulaga gye buvuddeko katono abasawo baali bali mu mbeera y'okwekalakaasa nga bwe baali beesaze akajegere era nga basaze amagezi eddwaliro okufuna amazzi kirabika gano ge baafuna gaakolako kiseera. Ku ntandikwa y'omwezi guno mu Amasukkulumu gaffe twakulaga emboozi ekwata ku bbula ly'amazzi mu ddwaliro ekkulu e Kagadi. Wowulirira n'okulaba Amasukkulumu ng'embeera ezzeemu okwonooneka kabuyonjo bwe ziggaddwa olw'ebbula ly'amazzi nga lino lyabalukawo. Ekizibu kino kyamanyika nga bwe kyava ku mmota ya pampu ew'eddwaliro lino amazzi okwabika ekyaviirako abalwadde okuli ab'embuto n'abalongoosebwa okukosebwa ebitagambika era ne bayimiriza okuddamu okuwa omulwadde yenna ekitanda. Wabula wadde nga abakulira eddwaliro lino batutegeezezza nga bwe baali basaze amagezi eddwaliro okufuna amazzi kino kirabika kyakoze kiseera era wetwogerera kabuyonjo mu ddwaliro lino ziggaddwa olw'ekizibu kino okulemerako. Kati abalwadde batandise okwesiibula okuva ku bitanda ebyabaweebwa olw'embeera y'obujama esusse mu ddwaliro lino nga abalina ensimbi bokka be basobola okufuna amazzi ng'abatalina batambula eŋŋendo n'eŋŋendo okufuna amazzi. Buli kipira tukigula ssente 3 obundi hamuddemu ebifo okunkakiro muteemu tukubonabonamu n'amaizi mu lwalo tugalimu. Kandi nkanyenyewe munaku tinyine na kikumi nata mu gya gavumenti ndabonenda ngo bankwatireko n'abandugire mu kyalo nshobire. So uratera mulanga ki? Nari kugira ngo batutire ka gavumenti batuyambe batuha amaizi basindike emibazi tufune obuyambe. Dr. James Oronga yakulira ebyobulamu mu district ey'e Kagadi ategeezezza nti oluvannyuma lw'okugula mota ya pampu eyali eyabise ate baakizuula nga entambuza y'amazzi yali eyonoonese nga yeetaaga obukadde 21 okugiddaabiriza. Pump system and all those other cables and so on. When they costed it, it came to 21,400,000. Dr. Oro ategeezezza nti kati basazeewo okuwandiikira minisitule y'ebyobulamu ebayambe n'obuyambi nga bayita mu babaka ba paalamenti okusobola okumalawo ekizibu kino. A letter also was written through our MPs, area MPs, to the Minister of Health to try and negotiate or to lobby for that amount of money because it is enormous. And we were in the period of when the government had not yet released the money. Nathan Agaba ku lw'abakozi e Kagadi mu ddwaliro agamba nti bali mu kutya nti ekirwadde kya kolera kyandibalumba. We are getting hardships. You find toilets ziking, of course ezindi zikozesa amaizi. We can't have titusagenda amaiso ntibagamba bakozese butoyi yet titulina amaizi agakuflashinga toilets ezo. Mu kaseera kano obufubo obw'enjawulo bugenda mu maaso okutema empenda ku butya ekizibu kino bwe kiyinza okuggwawo n'engeri gye bayinza okufunamu obukadde 21 obwetaagibwa. Eddwaliro lino ery'e Kagadi likola ku bantu abakunukkiriza mu bukadde 2 okuva mu disitulikiti okuli Kikuube, Hoima, Kyenjojo, Kibaale ne Kakumiro saakaabo abava mu mawanga agaliraanye Uganda nga Congo. Kalungi Betty, Delta TV, Amasukkulumu.
kulika nnyo kalungi Betty we bali kutusaako nsonga ezo kati nezo bwe tuba tuzimya amazzi abatuuze balaajanidde abakulembeze okubatakkuluzaako omugagga alabika nga bafuukidde kyambika onono abazibidde ekkubo erigenda ku ddaamu gye babadde bakima amazzi agabayambako mu bulamu bwa bulijjo. Bano bagamba nti ddaamu eno yabaweebwa gavumenti mu biseera bya Honorable Naduli we yabeerera ssentebe wa disitulikiti y'e Luweero era nga n'ekkubo erigendayo lyalimu tractor yennyini eyasima ddaamu eno. Kakati nno abatuuze balaajana bagamba gavumenti yandibadde bako kyekola. Abatuuze abawangalira ku kyalo Kiduduma mu moloka gw'ekibengo Kikyusa balumiriza omugagga Tegerekese nga Wilson Tulia Muheebwa okugula ettaka eririranye ddaamu yaabwe gye yasibidde mu faamu ye ssaako n'okubazibira ekkubo lyabwe. Bano bagamba nti kati tebakyalina we bayita kunona amazzi gakukozesa nga tebamanyi kyakuzzaako oluvannyuma lw'okusoberwa ekane mu kibira. Fiira na munju olw'okubulwa amazzi omusajja yatugoba ku kuba lyava mu 94 eryekoli eryaffe emyaka 9 we tubadde tuyita twagala kutuwa ekkubo lyaffe libadde erikadde yatuwa eripya ng'eripya naye obugaali tusobola kukima amazzi n'abebigere amago gabafumita ebigere amagaali tegakyayitayo ekkubo likyafu nnyo. Bongedde ne bategeeza nti baagala omugagga balekere ekkubo lyabwe mu mirembe kubanga lyabaweebwa gavumenti nga naye okujja okugula waali yalisangawo. N'olwekyo tusaba atuwe ekkubo lyaffe atuddize ekkubo lyaffe mu mutima mulungi yajja okusiŋŋaana ekitundu kino yakisiŋŋaana nga kitundu kiri mirembe. Atandise kutukuba bintu nti twagala kumutta atusuubiza mu twajja kutukuba amasasi. Yagenda okugula ettaka nga ddaamu weeri n'ekkubo lyali wali weeriri. Kati kinneewuunyisa okuba nti ekkubo lyaziba ate tulikomye kuziba kwokka ati n'awasigaddeyo kitosaba ettosi nawe yaggaddewo. Omugagga we yagula ettaka yaleeta enteze ne tumugambako ssebo kyusaako ento ziyisanga eri bwoti otulekere ekkubo lyaffe walisangawo ekkubo. Omusajja yeza bukambwe n'abagamba munzanyirako ngenda basiba. Ssentebe w'ekitundu kino Akireewo Musisa agamba nti basaba bwenkanya okuva mu bw'obuyinza kubanga ekkubo lino omugagga lyaggadde sirirye ly'abantu b'omu kitundu abakozesa ddaamu eno. Kulu bonna abali waggulu tusobole okufuna obwenkanya nga batuddiza ekkubo erigenda ku ddaamu yaffe kuba emmotoka zaayitangawo nga zisima ddaamu. Ate kakati batuwa ekkubo eritasobola na kuyitamu muntu ng'enkuba etonnye. Era ndowooza naye mu kuzimba awo yalaba ng'awe wali ekkubo. Ye kansala atwala ekitundu kino ategeezezza nti ddaamu eno esemberedde okusaanawo olw'engeri embi gyekwatiddwamu. Esemberedde okusaanawo kituufu omuntu omu agyefuze naye nga agikozesa bubi. N'olwekyo tusaba obuyambi bwonna okuva mu bakulembeze ab'enjawulo naddala Haji Naduli eyaliwo ku mulembe omulembe ogwo nga gwe gwasimibwako ddaamu. Embeera eno ewaliriza ssentebe w'eggombolola y'Ekikyusa okusitukiramu alaba ogubadde na butya bwasobola okuyamba abatuuze bano. Njaga kumutega nti eno gye yajja eri abantu era teyandiguze nga tewali bantu. Mu mbeera yonna abantu wankubadde mugagga abeetaaga. Ate bwe tebamwetaaga kumata nakyo abayamba naye abeetaaga era abantu bakuuma eddembe. Kaweefube waffe w'okwogerako n'omugagga ayogerwako agudde butaka oluvannyuma lw'okumunoonya ku ssimu ze nga tazikwata. Kulika nnyo omusasi waffe. Speaker Rebecca alitwala Kadaga nga ni Speaker wa Parliament y'eggwanga Uganda asabye gavumenti okuwa omwaganya abajulizi ab'enjawulo okuwaayo ebirowoozo byabwe ku kakiiko ka Parliament akalondola eddembe ly'obuntu ku bya safe houses mu kifo ky'okubalinnyanga akagere. Kino kiddiridde omu ku bajulizi okutegeeza Speaker n'ababaka ba Parliament olunaku olwaleero nti newankubadde ajja mu kakiiko ka Parliament olwaleero abadde bamulinnya akagere tategedde lwaki. There are people who have been in those safe houses and who are coming forward to give evidence and to give directions about what is happening. But unfortunately, one of them who was in prison for 28 years for a crime he did not commit was released. But they have been following him, they arrested him, and right now, even when he came here today, he was being followed. Regarding the conditions in the safe house, they are appalling, to say the least. Compared to Agasiro Nixon's safe houses, I want to say Agasiro would be an angel.
and Kaka would be real devil. And from there I was free up to 25th of April this year when I was rearrested by Kaka's orders. I want to really appeal to the government that we should observe human rights, and if there's nothing to hide, no one should be followed because he knows something about a safe house. I really want to appeal. I think we said we're a democratic country, we believe in human rights, the rule of law. Let the rule of law reign in this country. And I also want to appeal to the government to give security to the members who are following up on this issue, because they might also now be intimidated so that they don't reach the safe houses. Ebyono nabyo nga tubitadde bali minisita w'ebyamasanyalaze n'ebyobugagga obwensibo ono Irene Muloni alaze obwetaavu bwa Uganda okwetaba mu lukuŋŋaana oluli wansi w'enteekateeka public private partnership olugenda okubaawo ng'ennaku z'omwezi 16 okutuuka 18 omwezi ogujja. Muloni agamba nti gavumenti terina ssente zimala kuddukanya pulojekiti za byankulaakulana mu ggwanga ng'okusoomozebwa kukyalina kungi okusingira ddala mu kulwanyisa obwavu mu bannayuganda okubunyisa amasannyalaze ssaako n'okumalawo obubenje mu ggwanga. Bino abitegeezezza bannamawulire mu lukuŋŋaana olutudde ku Media Center mu kibuga Kampala. Ng'ennaku z'omwezi 16 ogw'omwenda Uganda egenda kwetaba mu lukuŋŋaana public private partnership olugenda okuyamba bannayuganda okwejja mu bwavu. Irene Mulonyi, minisita w'ebyamasanyalaze ebyobugagga n'ensibo, agambye nti gavumenti terina ssente zimala kuddukanya mirimu gya ggwanga egy'enjawulo era ensonga lwaki balina okwetaba mu lukuŋŋaana luno okusobola okufuna ssente okuva mu mawanga g'ebweru. Enkolagana wakati wa gavumenti ne bamusigansimbi mu sekita eyange eya amasanyalaze n'obugagga obw'omutaka tukozesezza nnyo entegeka eyo kubanga tulaba nti etuyamba. Wano minisita wasinzidde n'ategeeza ng'omuntu obwa tayinza kwekulaakulanya nga tayise mu nkola ya kwewola era n'akubiriza abantu okujjumbira enkola eno okusobola okwekulaakulanya. Era nze mu sekita yange bitambula bulungi. Bannange abalala mbakubiriza nti eno ly'ekkubo lyebatukwata era ne bannayuganda bonna kubanga wadde ku level eyiyo naawe bw'oba oyagala kufuna ku kasente bw'obanga teweesobola weeka era ofuna muno gwe mukolagana naye ne mutegeeragana owaayo. Ku nsonga y'okutambuza amafuta nga bakozesa ebimotoka, Muloni atubuulidde ezimu ku nteekateeka ze balina okulaba nga kino kikoma. We have because all of us now as the East Africa region, we are net importers of petroleum products. On a monthly basis, we go and have an open tender in Nairobi and bring petroleum in bulk. It's transported through a pipeline. Lieutenant General Charles Angine akulira Operation Wealth Creation agamba nti ebyobulimi binafu nnyo olw'ensimbi entono ze balina era ensonga lwaki baagala bannayuganda batandike okulima ebintu ebigaziya akatale k'eggwanga. Nti agriculture gye tukola twagala tukole agriculture w'amaanyi, si agriculture y'obwavu, agriculture w'amaanyi bwe tusobola okusika factory oba industry yadde ngeri cottage oba medium size industry oba industry nene nnyo mega. Jeno Angine atubuulidde ne ku bitongole ebyenjawulo ebigenda okwetaba mu lukuŋŋaana luno. Sekita zonna abagambye sekita ya tourism, sekita ya energy, sekita ya agriculture, sekita ya private nga service sector, sekita zonna bainvestor bajja kujja balabe kiki kye tumaze okwetegeka. Olukuŋŋaana luno lwakwetabwamu amawanga g'ebweru ag'enjawulo, African Development Bank, ebitongole ebyenjawulo ng'omugenyi omukulu asuubira okubeera Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Christine Nakimuli, Carol Nakibule, Delta TV, Amasukkulumu. Amasukkulumu amalala Uganda ne Rwanda batadde omukono ku ndagaano esuubirwa okumalawo akaleega bica akabadde kafuuse namulanda wano ne mu ggwanga erya Rwanda. Kalino bakoze endagaano ng'enderabika ng'egenda kumalawo ebyo byonna ebadde bikalubiziddwa. Bino biyindidde mu kibuga Rwanda ekya Angola. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni owa Uganda ne munne bwe bafaananya emirimu wa Rwanda Paul Kagame
basizza omukono ku ndagaano ey'okutegeeragana n'okwongera okunyweza enkolagana wakati w'amawanga gombiriri n'okunyweza ebyokwerinda n'obutebenkevu. Endagaano eno esiddwako emikono olunaku olwaleero mu kibuga Luwanda ekyangola mu nsisinkano ebaddeyo omulundi ogwokubiri mu bbanga lya myezi 4 era nga kigambibwa okuba nti nno yayitibwa omukulembeze gw'eggwanga erya Angola João Lourenço okusobola okumalawo akaleega wakati w'amawanga gombiriri ne baliraana baago. Omukulembeze wa Angola João Lourenço, omukulembeze wa Rwanda Paul Kagame, Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda ne Tshisekedi owa Democratic Republic ya Congo bamaliriza olukuŋŋaana luno nga basizza omukono ku ndagaano enaabasobozesa okukolagana mu nsonga z'ebyobutebenkevu n'ebyokwerinda. And that's why we have come up with the communique of Rwanda. The problems, I may have my own understanding, but somebody has got a different view. That's why sharing becomes very important, and that's why we are grateful. I myself am grateful. Mukolo gwe gumu ne President wa Congo Brazzaville Sassou Nguesso n'abaddewo ng'omujulizi ng'endagaano eno essibwako emikono. Ensinkano eno ekubiriziddwa President wa Angola João Lourenço. Now, as for our commitment, Rwanda's commitment to implementing or following the guidelines that will help us overcome a number of difficulties, I think we are not going to be found wanting in the process of respecting not only what is in the communique, but also respecting our brothers, the leaders who have brought us together. Okuva ddala mu February omwaka guno, Rwanda ne Uganda babadde tebakyalinnya mu kimu oluvannyuma lwa Rwanda okuggala ensalo ejawula ne Uganda mu bitundu ebyekatuna ne kikonzibya n'okubeera nga kidobonkanya ebyonsuluganya wakati w'amawanga gombiriri. Bukyanga nsalo eyawula Uganda ne Rwanda eggalwa wali mu bitundu ebyekatuna. Ebyamaguzi ebiweza ddala obuwumbi 744 bye biyinza okuba nga bifiiriziddwa amawanga gombiriri. Mu kusooka waliwo ensinkano wakati w'abakulembeze bombiriri okuli wa Uganda n'owa Rwanda era mu kibuga kye kimu ekya Luwanda mu Angola mu Julayi w'omwaka guno. Agondo mawulire malungi. Bata abavubuka okuva mu ssaza ly'e Bamunanika batandiseewo ekibiina ky'obwegassi nga kino kigendereddwamu okulwanyisa ebbula ly'emirimu wamu n'obwavu mu kitundu kyabwe. Bano nga bayita mu kibiina kyabwe ekya Bamunanika Constituency Youth in Development bagamba nti babadde balekeddwa nnyo emabega nga mu byenkulaakulana batambula kasoobo ddala kyokka ng'ensi etambulira ku misinde gyayiriiri. Abavubuka okuva amagombolola 5 okuli Kikyosa, Bamunanika, Kalagala, Zirobwe ne Kamira basazeewo okwekolamu omulimu n'ekigendererwa eky'okweggya mu bwavu. Bano bagamba nti bakuganyulwa mu nkola eno singa babeera bakwatidde wamu kubanga baludde nga bayayaanira enkulaakulana wabula nga tebagituukako. Tukwatiddwako tusobola okutuyambira awamu n'okufuna endowooza ez'enjawulo nga abavubuka n'omanya ekifo e Bamunanika n'omanya ekifo e Kamira nga mukwataganidde wamu. Twagala kutumbula abakyala tubeeko naffe bye twekolera kuba ekituuse n'abakyala tuli wansi nnyo. Twetaaga ebintu ebyo bibe nga bijja tufune ebintu ebyenjawulo. Abamu ku bano bagamba nti okusomozebwa kwe balina ng'abavubuka kwe kwagala ebyakagwirawo ne balemererwa okwekolera okulaba nga balwanyisa embeera embi. Enkolagana mu bavubuka tebaddeewo mu bibiina lwa nsonga nti abavubuka twagala ebintu ebyamangu ng'ebibiina biringa ebitukeereese ebiseera ebisinga ne tulemera okuba nga tukolera wamu mu bibiina ebyo. Bijja kubiriza tukole ebibiina era naffe tuvuddeyo. Tukoze twakyatambulako dda naye tusaba amaanyi twongeremu amaanyi naffe ngaffe abavubuka ab'Ekikyusa naffe twenyumirize mu ntegeka za gavumenti n'enkola zaayo. Ye ssentebe w'ekibiina kino Fred Kamya asabye bavubuka banne obutalowoolezanga mu bitasoboka wabula batandikenga naako akatono ke balina. Start small and grow big. Nti weewaawo oyagala kulima eka y'akasooli emisiri 4 nenga buto naafuna busobozi
bugula eka wa ugipangisa kuba ekizibu ky'ettaka. Ate ye omuyima w'ekibiina kino Paul Salabwa akobereza abavubuka bano obuteenyooma kibasobozese okwetandikirawo emirimu eginaabayamba era niyeyama okubakwatizaako. Bakuba amayinja ago nga bagongera mu kibiina kyabwe kubanga amayinja yiika 2 kinene nnyo kubanga wana amayinja gabadde nagabbula mu ggombolola eno bagajja bamunaanika bagajja Luweero so bwe banakwata ekibiina kyabwe ekyo ne bakozesa yiika 2 zembawadde okukubamu amayinja ago kijja kubongerayo era ekibiina ekyo nsuubira nja kukyogerera ntuukeyo ne mu bakama bange tukyogerere tulabe engeri gye tukizimbamu gye tukyongeramu kubanga bambi abavubuka banywevu era mu kiseera kino abavubuka bangi okwetoola eggwanga tebalina mirimu so nga n'okuyambibwa tebayambiddwa. Gloria Namayanja, Delta TV, agaliwo. Kulika nnyo Gloria Namayanja. Kati nno olwaleero amasomero ag'Obuyisiraamu ag'enjawulo gatandise ebigezo by'eddiini nga tutuuseko ku ssomero lya Tawhid mu Kisenyi ng'omukulu w'essomero n'ategeeza ng'ebigezo bino bye byongera ennyo abayizi bano okubanguka mu by'eddiini. Abaana bano boolaba bamwe batudde ebigezo by'Obuyisiraamu era nga batandise n'ekigezo kya Quran ng'omukulu w'essomero lya Tawhid erisangibwa mu Kisenyi Haj Said Menon Abdal bwannyonnyola. Batandise n'ekibuuzo kya Quran kyekibuuzo ekisooka. Quran kitegeeza ekitabo kyaffe ekitukuvu ekya Quran kitusoma ekyekibuuzo kibeeramu empapula nnyingi naye kibatandise nakyo. So bajja kuba bakola ekibuuzo kya luga luba lulimi Oluwarabu mu afternoon. Enteekateeka eno yatandikibwawo abakulembeze b'eddiini y'Ekiyisiraamu n'ekigendererwa eky'okutumbula eddiini yaabwe. Ebibuuzo bino bibeera mu lulimi Luwarabu era abayizi lwabiddamu. Abaana batandise ebibuuzo olwaleero ebikomekereza primary level ey'eddiini nga tutuuziza abaana 129 olunaku lwaleero. Abaana bonna betubadde nabo bonna batula ebibuuzo ffe yenkola yaffe eyawano. Wabula ono ekisinga okumuluma be bazadde abamu abatafa ku baana baabwe nga bafulumya essomero ekibaleetera obutanywera mu ddiini bwe batyo ne bakirekera amasomero. Naye twadvisinga abazadde nti baba bamaliriza level ya primary eno ne baba nga babatwala mu masomero era agana system yemu eyokuba nti bakontinuinga n'ebintu bibiri n'eddiini nabino ebyensi. Ebibuuzo bakola bina ng'olwaleero bakoze bibiri era enkya lwe bamaliriza ebisigaddeyo. Minisita wa Kampala Betty Olive Namisango Kamya akubirizza bannakampala okujja ebyobufuzi mu nkulaakulana era n'abawa amagezi okwenyigira mu mirimu ne mu nteekateeka za gavumenti basobole okubeera nga beesummulula okuva mu mbeera y'obwavu. Namisango ategeezezza era okwogera bino abadde mu bitundu by'e Wakaliga mu Lubaga eyo era wano wasinzidde n'awo abakyala bannakampala 10 bweddu enkoko zinaabayambako okwejja mu mbeera y'obwavu. Mu kaweefube w'okutumbula enkulaakulana mu bannakampala, Minisita wa Kampala Betty Olive Namisango Kamya yasalawo okutalaaga Kampala n'ekigendererwa eky'okusomesa abantu okwejja mu bwavu n'okusobola okumanya ebizibu byabwe bibaluma. Ono kati olwaleero abadde mu ggombola y'e Lubaga era ng'eno gy'asinzidde n'awo abakyala enkoko ez'okulunda basobole okwejja mu bwavu era n'akubiriza abakulira enteekateeka ez'okwekulaakulanya okukendeeza emisoso abantu gye bayitamu okufuna ebintu. Bakendeeze ku misoso egy'omuntu ayidde mu puroguramu eno egy'okuyingira ki obwa mmemba nga bw'omanya wala bakugamba bw'onooba mmemba olina okusooka okugula omugabo gwa mitwalo 2 ate bw'onoomala oteekeyo ebisoso ebyo. Betty Kamya wabula alabudde abantu obutagatta byabufuzi mu nteekateeka za nkulaakulana kubanga ebiseera eby'obufuzi tebinnatuuka. Kale nsaba ebyobufuzi birina ekiseera kyabyo tujja bikola nnyo nga tunoonya akalulu ka pulezidenti naye nga tetukakolera muki mu development nga tukakolera wamu abantu bajja kusiima bamanye akola ki abakolera n'atabakolera. Amyuka ssentebe w'ekibiina kya NRM mu ggombola y'e Lubaga Justin Buchana atabukidde abakyala bakomye okulera engalo wabula beekolere okusinga okusabanga abasajja ensimbi. Abakyala kati mwebendiko tususse obunafu
batugambye emabega w'omwami akulaakulana wabaayo omukyalo omugezi. Amaka bwe gabeera amaavu mu abakyala mwe mufuna ebizibu. Amaka bwe gabeera amaavu y'omusajja aweta bw'ati n'afuna alina ssente. Ekitegeeza abakazi tulina okukola. Abakyala baganyuddwa mu nteekateeka eno be babeegatta mu kibiina ki Women Council era nga balina bye batubuulidde. Omukola ndi musanyufu nnyo kuba guno gubadde mulundi gwa kusatu nga nzija nga ndi ku puroguramu naye nga sifuna. Ne lwaleero ndi musanyufu okufuna enkoko. Tebasobola kukola wansi nga tebalina maanyi. Kubanga bw'oba ogenda kubulira omukyala wa wansi ku grassroots nti oteekwa okwekulaakulanya okusobola okweyimirizaawo mu maka. Nga minisita ayita mu pulojekiti ya Lunda abawadde enkoko n'emmere gye bagenda okuziriisa nga zino za kubayambako mu kwekulaakulanya. Mike Mutebi, Dawuda TV Amasukkulumu. Mu byemizannyo akakiiko akaddukanya empaka z'amasaza ga Buganda kakoze enkyukakyuka mu fixture kino kikoleddwa oluvannyuma lw'emipiira egy'ekibinja okuggwa. Enkyukakyuka zino zirangiriddwa e Mengo mu nsisinkano akakiiko gye kabaddemu n'abakulira ttiimu z'amasaza. Weewaawo tetusobola kulabika nga tusukkako wano twagala kwagaliza ekiro ekirungi tugenda kuddamu tusinkana olunaku lugenda kubeera Luwanca mu Masukkulumu nga bwe lubadde olwaleero twagaliza ekiro ekirungi Madde Sserwanja Julius ne Luchamse Isaac yoyo golabaawo okutuusako olulimi lw'abannaffe abategeera obubonero katusinkane enkya tukulekera Megados ne Katongole omutongole yatongola abatongole. Sula bulungi Ssaabasajja Kabaka wangaala.